simanyi bategeka like Africa boxing bayivawo omuzannyo gwa kickboxing kubanga baguorganizinga okubeera nga guba mu Olympics lwaki ogunaba kuyingira mu Olympics naye kati bagukkiriza okuba guli muki Olympics era kyemmanyisa yonna yonna ojja kuba nkigire gwange kubanza n'emisajja kukubagana kikwatagana kukuba gwe mulimu gwe nnina ng'ovuddeko bino ebyokukuba endongo kati byenkuba ennyo naye okukuba nkubira ddala abantu omusajja akuba kati yimiriremu abantu balagane ku jimu gyetubeeramu omusajja akubye ne bamuyita ne breaker ono ye champion Musisi breaker kati also oli muyimbi olina n'oluyimba abandi ne fikigazi kati mbulirako ku genere obuyimbi ate ku level ki gy'otandikira okuyimba omanyi endongo eno erimu y'okuteekamu era nga sinaba okuyingira kulwana nali njagala nnyo endongo naye nga ate endongo yakusooka teekamu kuba ng'osooka okufuna ssente za studio so ng'okulwana ogenda bugenzi n'okabirya nina jino natandika n'abatwalawo muganda wange simanyi kawakwata n'akabira twalinga mu kibira naye nga kooki atutraininga shegeni nga kooki atutrainingiraawo naye music ono nga sinabayingira music nagaa kansooka enyweza okulwana kubako okulwana tosasula fees nga mu music tolina osasula producer osasule studio shege wano ojja buzino ga kooki munnange zize kasakulamu nele Rwanda netwatandika okubagana nga abaana bakuba amapesa amu bagwana ebidalu ebikonde byalinga bikambwe ebyedda ate byalinga tewalingawo edigiya bundi zinene ze tukozesa kati olaba ebyombo byonna weeri wali ebiyaze abaana kati beesa bikolinga kola sipaya nife sipaya nga twakolanga mukawo kati ani yakufuna kujja kulwanira mu ebyo bagamba nasengira ddala kale kubanga bakyabwera waliwa bangira twalo ne kochi pasita kochi wabwekyabuya because ate n'ekyokulu maaso obeera eyo mu bayuti naye nga ate neeyisayo ndalamu yako kyasooka mwana tasalidde sibamu kubakozi ate nandeekyero kubanga ndipurezentinga eggwanga omusajja buno breaker tumulina ku show era tumunoolera tugamba katumufune kirungi akuba ziri ebbiri kirungi kutetenkanya kale nammwe balikumotinga omusajja kubanga mubeera amawulire ensi yonna eggwanga lyonna buli muntu yenna yenna ali mu nsi abaabira bakitegeeza nti mwine ddala mukuba ekimonde. Alright, so esanga breaker tulese wano tukitegeeza naye waliwo kyeyekoledde ate in the ghetto oba wayamba breaker ekitegeeza waliwo abalala kati mbadde njagala otangaazeeko ku importance of part of sports okuyamba abaana bajja gyonna gye babeera bamanyi a more realistic approach. Mbalamusiza abasibe banyabo okusookerera nja kwebaza NBS nebali mulimu bulungi era temujjangu okumusigale nga mutufulinga mutugoberera wemubeera kuba mukwongerako eddala eryamaanyi okulumira. Ekibuuzo ky'omubuzizza abaana bano twakizuula nti abaana bano balina amaanyi balina obusobozi basobola okukola omuzannyo guno ate ne gubafuula ekirala weyabayi nti bw'osanga omwana kati ng'ono n'omusanga mu ghetto n'omuleeta mu jimu oba omuggyeko ebintu bingi nnyo like okuba nti ogenda nabbayi kuba nti okunywa amafuta kunywa njaga naye the good thing ono saabimusangamu era abasinga bwe mbamba bebusanzeemu mbabuulirira embaga bino ebintu biyite bira kibikwongerako n'omufuula ekyo kyateekeddwa okubeera. So bwe bagezaako kuba nti tubajjeeyo netubaleeta we train them tubabuulirira netubasomesa netubabuulira buli kimu nenneyiso mulyalina okweyisaamu ebyalina okwogeramu eri abantu abakulu then mu maaso kwerogeno okulaba ng'afuuse champion afuuse omuntu obuvunanyizibwa afuuse omuntu mulamu. Alright, oba bano bayiseewo wakatogere wano butuli quickly entegedde Lago Guest House. So ene gym eri wano abacoach waliwo more than one abasajja bali wano. Right, so just to get back to your music, abantu already bakusupportinga mu byokulwana a lot more kati bakole ekyokusupportingira ne mu music. Kyemubaga abannayuganda kwabamu abakyali bange banooma banooma mugaga nga champion ate ovudde mu ggula ate ogenze mu zindaalo ne baga bino
ziba talent bali nali sinaba kufuna mu kasente kakwasaganya music senga nayo yali talented so sivudde mu kulwana mbonyeze mu music ngenda kusigala nga nkuba abantu bajemba bakubira era babere bagumu ate ngenda kusigala nga nkuba endongo wabula kyembasa kiri kimu tubeera confused gino nenda bena kuba kusanyusa abantu enda bakuba endongo wesanuza n'oluyimba oluliko olupya olitampako kumemwa Paco kumemwa ogenda tu waya kapera, but right before that tonight at exactly 10. Sonte popular. Olimba lwe nakola ne Fiki Girls. Yes, sir. Yeah, remix. Atwakola remix. Nasoka ne ndukola ne musatu kidemo. Bambera n'abemberera wali. Nakiriza. Kuba naye mu youth. Aho wenyine ogenda tu waya kapera, nebo mixing amutuni empya, then we can have some music. Kati ngenda tandika na mpako kumemwa kuba ate yo kati nyumira nnyo. Yes, sir. Yeah. Kati puti. Sweetie, emimojo gisinga sweetie. Today wompona, enchato mpona. Jagala kunyumirwa wansi ne wakulu sibita. Tipusika ndwaze fulu. Ngenda kukukuba munda ne Bansege. Abawomere emimwa kati mulya mundo. Abazadde bali wenda okulya lipstick ne baba fulu. Lando okozesa ebintu. Yes, my name is Jokis Clean, SBS After 5. All right, akapera akasembe kolimba lwangu naimba ne Fiki Gaza. Baita sente pakulane mu nonyeko ne video ya fuluma. Era lugenda weruti. Sente bipapula leka kuloga muno bogenda kusawula. Febuli lucha tunonya wekikona wekakubidde kugaba ku mafalanga. Buno bulamu bunyumo ine sente tuli bavubuka tuyina kulya sente. Wamma bakola mu sente tuchape muziki ya masanyu kulya sente. Wamma bakola mu sente. Yes, his name is Champion. Yeah, man. Champion Musisi, breaker. He breaks them in the ring and he breaks them on the microphone. Multi-talented, and of course we advise